Executive Media. Focus, innovate, succeed. So, jagala okubategeeza nti Abamerica si basanyufu. Bannayuganda bannaffe abali mu America si basanyufu. Bampeerezza ekiwandiiko nga banyiivu. Banyiivu eri ffe bannayuganda abali ku butaka. Akajanja katususse. Baweerezza ekiwandiiko okuva ewa Treasurer Farida Kuteesa Fashi. Ye Treasurer atereka omusimbi gwa munnaffe eyatuva ku maaso. Omusama jangu wano nnize eggulwa kuba nze ntandise. Otegedde ekintu ekyo? So abasama Abamerica ne bagamba Bannayuganda mubagjeeko akajanja. Otegedde ekintu ekyo? Banyiize nnyo. Ne bagamba mugamba mutya nti ssente z'abalimi zikomyawo mu mmese wano. Ssente bazirina, bazisonze dda bazirina. Just process ekomyawo, mayiti teba nnyangu. Naye nga mu byonna bawoninze buli Munnayuganda ali eno asamwa. Obutaddamu kuyisa kigambo kyonna mu kamwa. Ti ssente z'abalimi. Bali abaana ba Flavia, Namulindu abali eri abaana bakoze ssente, bakwa maama temuzituwa naye muzikoze. Ne bawoningiramu ne gavumenti. Baatabuse. Tebaagala dde ekikumi kya gavumenti. Awe nabateeredde. Era ekiwandiiko baakedde kukimpa saa zibadde nga 12 awo. Ne waffe nga bukya. Ne banterako ekiwandiiko naye nga banyiivu nnyo. Era essaawa yonna mmese akomawo naye ku musimbi gw'Abamerica. Ffeno baatusabye kimu kusonda ssente zigenda kugula buugi. Ate nazo ne batulaamira we ziba zitulemye tetuwogera nnyo. Tubagambe ssente nazo bazituwe. Nze Treasurer w'eno e Kampala. Naye ssente Bannayuganda ensonda gye musondamu ssente si ya buvunaanyizibwa. Bamerica banyiize ekiro ekiwandiiko ndowooza amaze obbategeeza biri mu kiwandiiko era nattisaako omukono n'agamba omukono yagusizzaako n'agamba bino wammanga. N'agamba nti thank you very much Farida Kuteesa Fashi, Treasurer of this cause. Ndowooza ekyo nakyo kimaze. Mukomye akajanja Abannayuganda. Mukomye akajanja naddala ku mufu ng'afiiridde e Bulaaya. Amagezi gammwe gabe matono. Temulina ssente zijja mayiti Bulaaya. Tuleke Bannayuganda bannaffe abali eyo be balinamu. Batuleetera wano mayiti ffe tutegeke kumu gwa kaaba. Naye nga kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Ekya mmese bontwe. Ndina omusama, amanyi abasama batandise okukomawo. Naye kati abasinga mwekwese, naye ekintu ekyo nakyo si kya buvunaanyizibwa. Mwatugamba ne mutuwa n'ennaku z'omwezi. Bwe mwatuuse ku kisaawe temwatukubidde. Tubalaba mu vidiyo z'amabaala nga temutunyeze. Naye nga bwe mutatunyeze nga muzze temuddamu tunyega nga mulina eri. So omusama waffe omu yatuuse Solome. Solome yazze yasoose kuzinirako wa Ssebatta. Baakuba akayimba ka Solome katoggwewo. Nange Zibeera tewafuuwayo ladde omusajja yakayimba ne nga Zibeera toli mukwano gwange tonjagaliza. Ani gwe nawe ttaano? Wafuuwa bonna okuggyako eyayimba wo Solome. Buli omu ajjanga omufuuwa oyo yekka omwami gw'otaafuuwa. Simala gafuuwafuuwa Solome. Naye n'ettaano ate nazo balimba mpadde mpe. Nenzifuwa nakati zikyannuma era Ssebatta mmunoonya. Namwe enkumi zange 5 azimpe. Olwo singa gwe wali David Lutalo baazimuwa zonna n'azimukwasa wawulira otya? Mami nawulira bulungi kuba yali ayimbye ku nnyimba ze. Ssebatta tali bulungi nnyo kiri awo. Walaba ssente ze baawa Lutalo zonna. Naye Ssebatta baamufuwa ssente. Kitone nnyo Ssebatta yeka yavaawo awo ne miliyoni 10. Baamufuwa ssente. Mwalimu n'eddoola. So tuli wano eno ku Sweetland Gardens ekyanja. Tuline omusama Solome. So gwali awo Munnayuganda munnange nga wakowadda Uganda. Tuula. Kadaama bakwano bange bakadaama bwe twevuma. Ate ne tumala ne tunyumya. Tuula. Totawaana kuseguka. Nze nkimanyi mwakowadde ebiyumba naye abafere bangi katuyina Solome. Gwali ttaka ewanga wakowadda. Solome is here for us. So njagala owawula okutu
njagala bw'omala okulaba tobeera nnyo wa ttima wa fitina kyeyaringirako ne munno yamanyi nabagala December no nga gwako njagala kubawa bintu by'amagezi bintu birungi bibaleetera kuva ku step gy'oliko oyingire omwaka omupya ng'omanyi kikyozzaako otegedde ensonga eyo so tulina ba sponsors bangi wanzijako obulango kiki twayombamu akabeeyi wasooka no nga tugezese nomaano nga ndowooza okirabyeko n'oyongeza esente beeyi aba yo n'obadde akyali wano naye nga tamanyi bugiriza mugagga nkusanze oli wekka kasiku twabadde tusomesa bintu byakubugiriza bagagga tekiki ekyakutuuseeko essimu obadde omuliko naye kagatta addukana muyamba omugulye afune awo ekyokulya omusama abagagga Solome waali kuva twali tewajja mu Ssebatta wali oddukana mu Ssebatta yaliwo Why? Nenkwongeza kanogenda. Tosobola koma. Essimu yo sinyangu yakwegayirirako. Oyogera bitono. Sagala nnyo bagagga bakaba. Noga Solome nja kuddira. Kati tuva ano nga tukitwese. Olaawo kati wona abato tuwa bantu kubategeezoza banabitegeera. So metusa kukola byonna tusaba na sente. Ate nga n'obulango gwe yagala bwekubira. Eddoboozi mmwe mulina era tubeebaza. Tulina tuwe sente naye olabika bulungi. Canada egamba etya? Nagirese nnyogoga. Ne eyo mubeera mu bwebisi kati owulire kiri wano nkube etonnyene akasana akaaka. Nagirese wannyogoga kyekituufu ebyeru ebisooto ebyeru byatandise. Oli otya? Gyendi. Mwebale kuuma mutindo. Tugezaako naye nga mwebale mutubeezaawo weebale puroguramu zonna zibatambuliza ku kyeyeeyo zitusesa bwe mumala oseka ne tugaba ababikoze tuli kuki ne tugaba wabula omukazi oyo Mukama yamutuwanga ekirabo lwaki taleega yina alinga atunda omunaanaasi tugende mu maaso olabye abakazi abali eno beevaako osobola otambula e Canada bwotyo aleese baana kuwuga ssebo ne bw'oba obaleese kuwuga toyinza kuba nga atunda munaanaasi aleese baana kuwuga naawe osobola okikola eyo tulina Solome real time with Mimi tulina Solome agenda kubanga atuyisaamu omanyi ebintu bino twali tubinnyonnyola naye nga tetubitegeera ate kati kino kyotukoze okujja obitunnyonnyole nga sibiri ebyessimu byotunnyonya kati Zobeda bagambe booti kati omuntu ayagala okujja e Canada omuntu ayagala okujja e Canada oyagala ntandikire wambagambe kiki kyowulira ku Canada Canada kyenjiwulirako nti kiki ekigenda maaso invitation si nnyangu kyakubiri batugambye yatandise okustopinga mbu Abannayuganda mbu visa si nnyangu mbu batugobye batutaddeko ban kyakubisatu batuzza badipootinga tulinawo wano ne munnaffe gwe baga nti baamuzza mukwano gw'oli kiri kitya ekituufu kiri nti Canada visa bakyazigaba naye bakyusizzaamu oba bakiyita kukyusaamu katiba batya Canada visa yaayo teringa ya America nti ogenda kadirisa ne bakookya ebibuuzo Canada ziba mpapula like visa yaayo ya online mpapula ze zikwogerera tebakulabako nti zibeera nti kati nga bwolaba ndi mutegesi wa conference nti ye ogenda mu conference ogenda kukolayo kiki kyolina wano kyekiraga nti ojja kgenda mu conference eyo omaleyo ennaku 3 odde bank statement weeri ebyapa weebiri ebintu by'abaana weebiri birth certificate bw'abaana ebbaluwa y'omulimu weeri kati Zubeda we mba nkutwala ggwe nti kati nkutwala mu conference yange nkuleeta ng'owa media
wino wali nti oli wa media bwe bakusaba buli kimu weekiri kwegamba kye weetuuma ekyambalo ky'oyambala olina okuba nga okiina ekyakyuseemu nti emyaka giri 2-3 egiweze Canada yagaba nnyo visa nnyingi naye bano abakola paperwork be tuyita ba agent nga be bakola paperwork oyo kati ne bakizuula nti ba agent bakolera nnyo abantu nga bakozesa visa card egyo computer kwegamba waliwo sente z'osasula visa fees osasulira ku visa card visa card emu nesasulira abantu 8 computer emu nejuliza abantu bameka naye eri ku end ya form bakubuuza gwe wejjuliza n'ogamba nti ye naye bagenda okizuula nga siggwe visa ezimu ne batandika okukola ki ozisazaamu ozikansolinga kati ekyo yembeera ebaddewo kati luli obadde obeera olutwalira omwana simanyi oba bano basito bamanyiko nga bank statement yakakadde kamu n'agifuula ya miliyoni 15 kwali oba ya bukadde 10 n'agikwatamu kati baverifyinga mu banka bakubayo esimu duli omwana abadde akubajjira marriage certificate kati jjukira ebintu namwe mwabitaddeko online muziregistering ennaku zino zi marriage certificate bakubayo luli babadde babikebera kuba gavumenti ya wano naye ebintu ebimu yabitaddeko online luli obadde ng'ogamba nti nina business okitegeera certificate naye kati tiini nambayo biki certificate yo balina okugiraba kuga kye bakyusizaamu nti kati baverifyinga street paperwork oyo agenda avaawo kati omuntu azze ewuwo Solomon nga tumaze okulanga conference yo kati omuyamba ki omuwabu invitation omanyi muwabu invitation naye kyenjagala abantu bamanye nti omuntu oluso paperwork oba omuyina naye nga tokimanyi nti omuyina kubanga twamumanyira nti balina okutukolera ekitali kituufu nsobe mwekolera kati Zubeda nkulabye ojjidde mu motoka logbook yo gino mu manyago motoka tebagikugulira kati oyo paperwork nze nakulira ku bbala olinayo akalagaano konna mu manyago agali mu passport omanyi mukyusa amanya etukyusa naye nze agali mu passport gafaanagana n'agali ku bintu eby'amagezi akawunti gyeri ntuufu ng'ogyeko ya mobile money ngyeri oteekayo sente emirundi emeka wenjagalira n'oteekayo n'ojjayo kati ebintu ng'ebyo abantu abamu baba babiyina naye nga tali sure ayina ng'egyombuzizamu nempulira nga agenda kugamba nti byonna bw'oba obirina kati enkya Zubeda oli ku listi yange nze njagala osooka okutwala nkola nnyo ebyewuunyisa nze njagala osooka n'enjala enzitidde Uganda nze njagala osooka okutwala simanyi kyenyinza kukola olina okuntwala kubanga tolina kyakukola osoboka tolinga kasuku agamba ye bwe bamutwala tasula amateeka ago gali ki agakasuku mawali kinsonga lwakisula okumpi n'abaana bo bata baŋŋambe katukubukeko anti tuyitewaawo no please amateeka ago gali ki otambula otya olina otambula obulungi kulya legroom nywa tonteeka wantu nga waliwo abalala abasulawo kimpisa bubi oli wannaku mmeka akajanja nga katusikansusi wiiki emusaagala nnyo okumala ku mawanga banga ddene naye nga Zubeda mpulira njagala nkole record nti mu butuufu ontutte ekyo nno kyogedde kuva mwaka guli ngenda kikolako visa lwakiri tugisabe gisabe gwe bikole lwaki ate ombonyaabonya Solomon ngenda kubikola so kati omuntu ayagala okugenda e Canada gwe Solomon omuyamba ki kuba ayinza okubeera okwo ne bakubira ate nga baagala visa kuba nze nali nnanga invitations wali olanga invitations ekituufu kiri nti visa ya Canada eyawukanamu ne zino eza UAE siri ku bantu abagamba nti leeta miliyoni 10 nkugobere ku visa visa kyenjagala obbagamba nti kalulu jada sikuwa 100% nti bajja gikuwa ngobeddeko abanene ngobeddeko ki ngobeddeko n'abali mu gavumenti ne baba mu visa okimanyi ntwala abayimbi n'abayimbi abamu visa ne bazibamma kati njagala ojje gyendi ng'omanyi nti wanaaba ekyogero visa mukisa visa jada gwe wekayogedde amazima gwe naakawuli teri 100%
teri 100% oba ogezesa mixer gyo naye nga oba ogigezeseza n'ogifuna Canada wakyaliyo empapula omanyi kye bayita empapula kwegamba ebyaffe si bizibu nnyo nga bw'olaba America oba UK bakyagaba obutuuze era obulamu bwo busobola okukyukako wabula ojja okimanyi nti visa teri 100%. Kati nze kyentegeka bakiyita Made in Africa International Exhibition kintu kikyolesa ebintu ffe Abafrika bye tukola ati simanyanduka bugundi biki ebyo ffe tuluka obutiiti n'emuzayika gatto tusobola okujja nga tuzze mulina omudaala nga gino egibeera ku National Theatre tulina obwo obudaala bebo bempita ba exhibitor abasasula $650 USD nga mugenda teekawo omudaala gwammwe mulimu n'ebyabasenga oba just butiiti oli alina kojja bwe tumaliriza emikolo wali nga ayungamu ku mudaala awo abaana abasobola obbagiraawo producer bamukwate tubirina ffe tetulina mulimu gwe tutakola Kampala Solomon kati awo mwe ba exhibitor kati participant aboolukaaga kati 305 be ba participant ngenda kujja ntuulewo njigenda baaboolesa ndaba abakola biki 305 eza US okwewandiisa nga bw'obadde obagamba kuli ku Post Bank Uganda Nkuruma Road kitegeera bwe batuukayo nga bagamba bagenda Canada Made in Africa nze omulimu gwange nkuwa invitation naye nga sinnakuwa invitation ku Post Bank munda mu bank munda mu bank Post Bank eri ku Nkuruma Road nkimanyi mulimu diaspora desk bebawandi sinaamu eyo tosala kigambo eyo banka ya gavumenti anti kyekyo olowooza wakintidde olinawo desk eyo banka ya gavumenti bagiyita diaspora desk yekola kuffe abantu abali mu diaspora naye anti kati ngamba gundi yaffe eyingirirawo etya Zubeda be batukolako ffe ababeera mu diaspora be batuterekera ssente ate nayagala okukola registration mu banka kubanga abantu abamukwano gona nze ni mukwano gwa Solomon zimpe nja kuwandiisa nja kukola ki bantu abamu bababba bwe batyo ekitegedde se natasasula invitation n'agyozaamu byonna bwe bityo kati bwemba njagala kugenda Canada bwemba nkubira Solomon essimu biki bye musuubiramu onsuubiramu bw'oba oyagala okuwa amagezi osooka n'ombulira kikyoli ne by'oyinawo nenkusalirawo nti jangu nga exhibitor wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaatya emotoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa bo nga tuli awo akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Oba participant. Nenkuyitiramu nenkugamba ojja kwetaaga kino weetaage kino weetaage kino weetaage kino. Awo weesalirewo oba ogenda okwewandiisa oba togenda kwewandiisa. Male okukugamba nze paperwork simubajja sisobola kukwatira mu bank statement yo ngifuule ya bukadde 10 sisobola kukolera birth certificate ya mwana naye bw'oba obiyina mu butuufu bwabyo nga bipapula zoziyina nina abaana abasobola okutuula naawe kuba oluzungu lungi ne mujjuza application eyo nga bali wano ku butaka yes ne mugiteekayo okay naye bw'oba oyagala kwegamba abantu balina okumanya ebintu bino Zubeda bw'oba oyagala abakubajjiza abakola ebyo ebya NASA oba ebyaki abakubiramu bwe bali bakafulu naye ekibi ekikirimu nti kati obeera ku risiki bwe babikwata osobola okufuna baani ya myaka egyo nga toddamu kusaba naye ate
omukisampe mulimu abayitamu mulimu ababitambuliddeko era bikola so sagala mulimu abantu abatatya risk naganze nja kigezesa bank statement erina okuba nga erinako ssente mmeka oba nga ebadde active etya erina okuba nga eraga okwata obukwasi ne yeewolayo miliyoni nga 3 n'agateekako erina okuba nga eraga nti oli muntu wa buvunanyizibwa buli mwezi oyingizaayo ssente buli mwezi waliwo eziyingira ezigendako ne zivaayo ng'omusaala kind of erina okubeerako ssente w'ogiprintingira basaba myezi 3 kati for example conference yange ya mu May kati tuli mu December buno bwe budde obutuufu obw'okusabiramu kubanga ffe visa yaffe si ya wiiki visa yaffe ya myezi 2 ku 3 ogikuwa buno bwe budde obutuufu obw'ogisabiramu kati wano we tuba tubala myezi 3 okudda emabega oba obala December November October naye kati ku bank statement eyo w'ogiprintingira tiketi ye Canada yinza okuba tugambe mu bukadde 18 kitundu tiketi woteeri nnaku 3 tugambe miliyoni zo nga 3 oba 4 upkeep kati bank statement atise erina okubeerako miliyoni nga 15 ku 2 naye ate Zubeda wenkugambira nti visa mukisa nali ndabyeko omuntu gwe bawa visa nga bank statement eriko obukadde 5 ng'ebadde oba active ng'ebadde active naye nga closing balance buli mwezi nga ayinayo akasente akagwa kwegamba ebintu bino kisinziira kwegamba akakodi akali ku visa omuzungu akuwa visa nti ogenda okomewo kiki ekikukomyawo kati gwe oyina wana amaduuka go oyina programs zo oyina abaana boolabirira oyina obuvunanyizibwa sikusuubira nti bw'onojja osobola okubomba kwegamba kyoyina okulaga omuzungu nti sigenda kubombera mu nsi yammwe nkomawo naye bwakuwa visa bikyukamu tebayina ebyaffe interview weebeera zidi abaana babawadde visa Zubeda n'atuukira wali entebe ne bamukomyawo nga visa agiina ne bamubuuza olagawa ku kisaawe batubuuza wana entebe nga tamanyi ne bamubuuza hotel booking eriwa nga tagiina ng'oba agiina naye nga takimanyi nti agirina bambi oba ne baba tebamugambya baabimukoleddeko anti munaye omuntu wamala okufuna visa taddamuko kubira kasimu aba amanyi ojja muloopa mu gavumenti kubanga ye ekimubeera ku mutwe kusigala kati n'otamunnyonnyola mu kkubo oyiseemu otya ne wano babasoya ate eri e Canada nayo baddamu ne bakusoya ozze kukola ki nzize ku conference ya Made in Africa International Exhibition ogenda kumalawo ennaku mmeka nti 3 ogenda kusulawa weewano oddayo ddi lwe luno bwe bikulema naye ebintu bino nzize mbisomesa abantu babiwulira nakola ka YouTube channel ka nzize mbisomesa abantu kiva e Bulaya visa tips nzize mbibagamba mpozi nabakoleddeyo n'omusomo abaagala invitation kubanga confusion nyingi nnyo about Canada kati tekyamma tebakyagaba visa batikka abantu nataddeyo omusomo gwa bwereere jangu omanye bikwata ku visa ngenda beera kati January 11 ne last year nakikola okyali wano paka January 11 ogenda kumbala Zubeda January 11 ngenda beera kati wagenda beerawo visa information nyinyonnyola abantu bw'otuuka eri otandikidde wa okoze eki tulabe nga ate tufuna ku magezi ago abantu baleme kutufeera nnyo so omuntu yeetaga invitation aba alina okuba ne ssente mmeka invitation ogitunda ssente mmeka $350 ze keekadde kamu emitwalo nga 2 abo bajja okuparticipatinga abalina omudaala nga batunda nga byongambye ngatunda obutiiti maanyi ga kisajja $650 ndoza ye 2.3 something bwembeera participant kitegeeza nze mba ngenda yitawo there and then ne visa tebaginyima ate otya mwenna musaba visa anti naye nze yange gikweba mpadde invitation si ye visa invitation kyekinyo it's the purpose of travel invitation kitegeeza oyina ensonga lwaki ogenda Canada si yekuweesa visa era bwenkwa invitation eyo ne mu bbaluwa nkiteekamu nti si guarantee nti bajja kuwa visa naye kyekigamba nti nsaba visa entwale Canada kuba ngenda kukola kino invitation ye kaadi y'embaga kale
nti oyina ensonga lwaki baba batuwa invitation ate ne batuma aba visa ebisaanyizo ng'alabye nti ddala mu butuufu ogenda kutema ogenda kubomba nti oyinza ogenda mu invitation mu conference n'obulirayo kyenkugambye empapula ziri abaana kye batuuma pepa so oteekamu akamu abiri nenfuna invitation ne bannyima visa yes kyekyo kyeŋŋambye abantu ate nno kasukkawo kubanga ze eza gavumenti ya Canada ziri 1,800 nazo zisasula kati nga sinakafuna invitation ng'osaba ze zisaba visa olumala okufuna invitation nga tuteekako biri byonna ebipapula byenkugambye bank statement biki biwandiiko byapa biki byonna nga tubiteeka wamu tuba tubyauploadinga bwe tuti nga tubiteeka mu kompyuta ziri dola 1,800 ezo za gavumenti ya Canada si zaffe tezidda nazo ng'oteekamu okusaba ng'olindirira ng'otandika okusaala buli ssaawa 9 ogw'ekiro ng'otandika okusaba ng'otandika okusiiba buli kimu visa bagikuwe ate visa bwe bamala ogikuwa ng'osondeeza tiketi emiliyoni 8 n'eza woteeri w'onoosula ago mateeko olina otambula nabyo ate oli Canadian money nawulira nti olina otambulamu ne Canadian money shom money ka pocket money oziragayo wali zirina okuba nga mmeka 10,000 ng'omunauganda yazijjeewo ezo kati visa card zajja obagamba ziri ku card we tebagikeberako batya obagamba nziina ku card naye balina visa card abaana ba wano naawe banka zaano nga zigaba batya kati n'okugulawo akawunti banka zibabba akawunti bw'oba ogoba ku byebulaaya mukwano beera nayo ennaku zino akawunti ogyetaaga ng'ate eri mmanyago ate abantu balina okumanya nti siso agenda na kampani nti ntambulidde ku gundi ya kampani ku akawunti ya kampani ngikolera n'ensekendinga kambo omukozi waffe akola emirimu bulungi nnyo byonna ne babikuteerako ffe tugenda okugula tugenda omugula air ticket tugenda musasula ya hoteli byagenda osula era twagala omukozi waffe atambulemu kagende Canada naye adde at promoting kati hijabu z'otunda lwaki ye sizikweza n'otandika okuzitembeeyo eyo nze atali munnaddiini abantu banaazigula nga nyambala yange eneekuyisaawo hajati oba kakasa n'obagaa ati don't look at me look at what I'm selling naye oyagala ssente hajati ne tubayoyo n'omudaala gwa hijabu tolaba kati nyinza obutajja mu conference naye wantaddewo omudaala gwa hijabu omudaala gwa hijabu olina okumpa omwana anaagubeerako omutuufu biini anaaba bize biini akyatumika okyasobola okutuma biini gwe muwulaba kati omukubira yakwatirangawo kati takwata owayi basobola okuzza nsaba tuuka e Canada ne banziza ku deportation anti ki kwegamba abantu batuuka e Canada ne basigalayo mu biti ebyenjawulo waliyo abeewaayo ne basaba obutuuze ne babubamma ne bakuzza kati simanyi kye kyotegeeza nakuzza waliwo abatuuka ku airport kwennyini n'otakuba na kaggi ne bakubuuza ebibuuzo ne bakuteeka kwetukota kati okuzza kwe kuliwa kweyagala we baba banteeka kwetukota bakuwonamu deported of course atayingidde mu nsi yaabwe ate visa baba bagisazizaamu nenzija wano nenjogera neŋŋamba Canada batuyozesa pupu beki basobola okumpa gondi basobola okunkonamu okukonamu nti ki deported ebanga adde wammwe gye batayozesa pupu ddayo nedda ekyo tekikugobye ekikomesesaawo ng'empapula zigaanye deportation either ng'empapula zigaanye n'osaba obutuuze ne babukumma naye ate n'abazungu bambi okumma basooka ne bakuwa apiiru bakuwayo omukisa n'oddamu n'owoza bwe kigaana ne bakuwa humanitarian abantu ne bagamba tumwetaaga mutuuze mulungi oba gyagenda bajja mutta obulamu bwe buli matu ebyo ebiboozi bye tuwaayo era ekyo we kigaana oli hajati ng'ofumbirwa eri
basobola obbaayo bw'oba onoonya mpapula oba abakazi like omuntu omudipootinga kiba kiganye nnyo kiba kiganye nnyo oba nga zizza omusango ebyobuferefere ebyokulwepinga okuba abakazi ebintu ng'ebyo naye nga waliyo n'olinaako wabukoyina dda embeera bw'oba tolina mpapula wano bw'oba onoonya empapula system ebeera oke oba olina work permit eddwaliro liba lya bwereere biki ng'okyazinoonya kavuna bazikumma oba weesasulira eddwaliro oba work permit tokyagifuna buli kimu kibeera kyakwe obulamu buba buzibu nnyo gwe mwennyini weekyawa n'ogamba naye lwaki sidde eka oba okolera under the table kakisinziira kundaba nga mbonyeebonyenye ne beekuba mu mutima obutakuzza ng'olwedde baakugaanirawo kubajjukira tuwaayiriza wano ebiboozi nno omusajja yali ankuba ndi mu bisiike bya rainbow gavumenti ennoonya kisinziira kiboozi kye wateekawo so ateekawo kiboozi kituufu ne seewaali then mpozi n'abaana abasoma baabatabukiddemu ba international student lwaki ennaku ziri bw'oba obadde omaze okusoma osobola okufuna omulimu n'ofameti n'osigala naye kati abayindi balina engeri gye baabikolaakolamu awo work permit zaabwe tebakyazirenewinga babatikka abayindi no ba international students babatikka abaana olumala osoma kasawo banga tolina mulimu tolina kubeera ku ssente za gavumenti awodise naye obutaba na work permit kizibu nnyo kwega kibi nnyo obulamu tebusoboka okay so nga tuli awo ku invitation visa biki tusobola okuvaawo okwo katono bangamba abakazi beyo mukuba abasajja mufuga nnyo abasajja oli mufumbo ndi mufumbo baawo naye muddu awulira baŋŋamba muli bakambwe abasajja balina kapaaka mwe bagenda buli omu n'agamba munne gwe kiri kitya gwe mamiwo kiki abaana baffe abaava n'abalenzi bw'aba talina mulondo tasobola kumalako bw'ate gwe bw'omukoowa ng'okubira munno mumugaddafini ono mumazi nkasusa embwa eri awo wabweru ayagala agitwale batuwaayiriza mbu temulina mpisa batuwaayiriza naye ekituufu kiri nti bulaaya ewanya abakyala obuyinza sina buyinza kale amaanyi omukyala okunvuma n'enkuloopa kisobola okuweesa gwe criminal record ng'omwana ow'obulenzi okugamba obugambye nti wankubye kasita ofuna criminal record it's something bad kwegamba abasajja bali ku level ebeera nti omukyala omwana yasooka omukyala n'addako abakadde ne baddako kati n'ekirala embwa n'eddako mbupusi n'eddako omusajja ali eno mu kifo kya 7 ova mbu omusajja bwe omuvuma embwa adda wano mu kyakuna awali embwa era baagala nnyo mubavuma embwa nekya gavumenti y'e Bulaaya etuwanirira nnyo abakyala otuuka ekiseera nga omwami wo omwetaaga kubanga omwetaaga nze omwami wange bwakeera ku makya nankyawa gavumenti ejja kumpa ennyumba n'abaana bange so mubeera nga musabirira nkyawa ddi abaana gavumenti ebawaayo kasente kenfuna buli mwezi akookamanyi bakakugamba ddaako kati ennyo buli kimu like omulimu like ebibiina by'abakyala bingi kati ekirala abakyala abalala abatali ku ssente za gavumenti bakozi basawo kakati bwe mba nina emitwalo gyange 3 ku akaunti nga jange ati mulowooza nti 3 egya Uganda omanyi mulina akamanyiiro kabayisi nga jange bwe mba njagala emmotoka ennungi mu wane Uganda olina okulinda omwami waakuwa emmotoka eri osobola ogenda n'ogifuna ku credit card yo ku bwereere essimu osobola ogenda n'ogifuna buli kye weegomba ng'omukyalo osobola okukifuna kati omwami wo ekitiibwa kye wookijja okukimuwa alina okuba nga akikoleredde nnyo bw'oba toli mukozi gavumenti ebikuwa bw'oba oli mukozi buli kimu osobola okyekyusaako kati oba ofugika olaba wano tubaamu na 2 za kikomando naye nga tofugika okuba omusajja oli nga weera nga just omanyi nti olinamu 2 nze ndowooza kaliza kagato mugulidde panado abaana basomera bwereere sijja keera nkusaba school fees kugamba ebitiyombya bitono lwaki basomera bwereere amasomero ga bwereere okujjako nga gosazewo omutwala mu private school kati wano yes kiki
mpozi bills wifi biki era eri ewaffe twabimanyira nti nze nsasula nze ngula emmere gwosasula tv gwosasula ebbugumu singa kimukwatamu wano nga tv tagisasudde ng'evuddeko ng'abaana bamubuuza lwaki dadi tv evuddeko sifunyeemu baana bange kuba wano bannyonnyola neyo bannyonnyola abaana b'e Bulaaya bamanyi bulungi ate nalimbeddeyo olwaleero omwana aba tomulabye waavuddeyo kubuulirira mulabye era ne mumuwagira kuba ye ali ku kitaawe tafa era balabye abantu nga bakajanja kati beeba abaana bayina akugambako ate naye alina obuyinza bw'ajja agenda ku ssomero nga tali happy ajja agenda ku ssomero nga tali happy wabadde ki taata yankoze kino teyasasudde tv nga bamutwala nnoolwo bamubajjako baga temulina buvunaanyizibwa bamutwala bw'oba omukuba violence like okozesa mumwa kati abaana abange discipline okozesa mumwa n'oyogerako olulimi oluganda nja kukuba nja kukola kasita okyusa mu luganda like ya naye tokola oti nedda baana abo munaabasobola tubasobola mulimu ababakuba namugamba ate nange waliwo omukwano gwange yaŋŋamba yavaako n'omwana namugaa gwe njagala kukube bakukime bakukime bakutwale ate gye bakutwala si bazadde bo n'abakambwala nabo n'ababuuza wammwe omwana nno n'ategera nti maama emuguwa ddalu awedde emirimu n'agawaayi let me sit with my mad mother so omusajja agenda ku Bulaaya ng'ategedde omusajja kyenkugamba bw'oba ojja ku Bulaaya olina okumanya nti biiru za contributinga si byakubeera wano nti abakyala yagenda okukuwa ng'abakyala abamu we bakola ebintu kiri nnomo okubyoza bwe mba nga ndudde it's okay no one in Uganda weebiri it's fine nga baawana emputu gye balina ekirungi eri oba okimanyi nnyo okwoza ebintu bwe wali okyadetinga boyfriend nga tasobola kuyambako like nga mukyali mu relationship ya boyfriend ku datinga bro kale abaana okubadropinga ku daycare ekyo kyo mateeka okukyusa diaper bwemba because shift tukola za njawulo nze wemba nkola ku makya olweggulo gwabeerawo bwemba nkola ekiro gwosula n'abaana nga ku makya olina ozuukuka obateeketeke bagende basoma obatwala mu paaka okuzannya yes nobeerawo nga taata bya bulijjo so ebyo ova kuno ng'obitegedde okufumba kya bulijjo no like sikuwaata like mulimu abeera abasajja abawaata no like I don't know it's not sagala kukikola nga abuse lwaki okiraga nga abuse nedda ndi njagala omanyi abasajja bava kuno ne bagenda eyo nze nina mikwano gyange abali ku Bulaaya bankubira ne balaga nti embeera gye balimu si nnungi era olowooza mbijjawa baŋŋamba temulinaamu kayisa yadde bwe kati nedda obimugamba mu mukwano obimuyigiriza nedda mbuno mateeka eri ze nkugambye eyannyumiriza abajja bannyumiriza kuba kati baweze balinga 10 kuba bonna boogera ekigambo kimu balina paaka bwe batuula abaami bokka buli omu n'atendera munne ebizibu nti zewo kiri kitya kati it is better system yesooka kikuyingizaamu n'okimanya nti mukyala wange alina okugenda okukeera okukola ku makya tuzadde omwana nze ndi wakiro ne mukiteesa system yokka ng'omukyala tanaba nakikugamba kati onoolinda akujjulira emmere ate awaali nga yagireseewo toolye onoolinda ayala obuliri nga ggwe obusembyemu jukira yava eno nga abusembamu era n'alinda oli nga ggwe obusembyemu wanaina ng'abukwatako atya emmere abeerawawo ng'agiraba yayidde nga bagirese bagimutendeddewa ng'enjala temuluma ye ng'omuntu gwakuteeka buteesi kuwoominga kujjamu alye naye nga tasobola nina wano gwe mmanyi gwe bagulya ne Renzoli amazzi tasobola gasumulula mukazi oyo alina okugasumulula agamuwe maama nga beesiimye ndowooza n'ojja n'obiraba ogamba oh that is violence oh my god eri ewaffe Canada we don't do that nedda naye kye neegomba neegomba okumpaako ku ssente bazindekerewo buli ku makya ez'akameeza neegomba ekintu ekyo ebulaya teri kameeza kuki kansigale wano teri kameeza kyegomba teri kameeza mukikola muti abasajja beeyo basiru
Tabamanyi mateeka gafuga kalicha yaffe. Nti omusajja alina oteekawo akameeza. Naye bagamba akameeza kammwe ka bubbi. Kano akaffe bakatuwa buli lunaku omukazi bamuteerawo 5 ze oba omutwalo gwe. Akammwe zonna nga bwazikoze bwaseka ku akawunti ya mami. Era mami amanyi nti buli nga 16 omukulu ateekeyo anti ezo ze zisasula bills. Tateekayo nti akuwadde. Ateekayo za buvunaanyizibwa bwe. Takuteerayo nti gula ku ngoye mami. Akuwa mulimu abawa naye nze njagala eza buli lunaku nenkera ku makyanga mwami wange bamuyita Mwamisembegu yanga yazireseewa. Nga ziri awo. Nga zange. Akiwulidde. Omwami waffe akameeza bakeetaaga wadde muri Canada. Musigale nga mutambulira ku nnono. Naye kati gwe banaakulekera akameeza ka sente mmeka? Akateekewo. Ndowooza kati gwe lunaku oba weetaaga y'ekikumi njagala nfuneyo sente nga zeezo. Kuba kati Canada. Ziba za buli lunaku oba za buli wiiki wano? Wano kisinziira omwami wo kyasobola. Waliwo abawa akameeza k'omwezi lwakuba katubbisa. Sente ozitematema mangu ne ziggwawo nga totegedde ez'omwezi. Waliwo abagaba aka wiiki. Waliwo n'abo abuli lunaku lwakuba abuli lunaku bakubya endobolo. Bakuwaako omwezi. Aba buli lunaku bakuba endobolo anti asobola okugassirinaamu. N'ogattawo wiiki namba nga akutwala kaguddeyo ogattawo ate tebasasula. Abasajja babbi tebasasula. Tubabanja. They don't pay us. You overborrow. Omwami wo bwakwewolako wanaasasula. Tebasasula. Tebasasula abasirwa abo batubbye. Batubbye batumazeewo. Era kyali wange muwerekera ku Monday jagenda mu kooti kuloopa musajja. Azaamuwola sente z'akameeza kati buli mu bukadde buna. Tasasula. Ewaffe waliyo child support. Bw'onsuulira omwana. Buli z'okola bazitemako okulabirira omwana wo zisasulira mu kooti. Ekyo kyo nkyagaliza abakyala bawo. Era naye njagala bakimuteereyo bambi. Bamubbye omusajja amubbye kati kumpi ali mu bukadde nga buna buta. Ate obwo bwe bwabazeeko. Naye amutwala mu kooti mu mutima mulungi. Amanye nti omuntu yenna omukazi bw'akuwola sasula. Eyo we muwola abasajja babasasula. Nkuwole nti kizibede eri buli omu alina ssente ze naawe. Buli omu akeera ku makya n'agenda naawe. Kugamba nga tabannamuwa naye nga mami we e Kampala maama yalwadde. Najja n'agamba hani. Maama mulwadde njaga musindikirayo emitwalo nga 5. Nti muwoleyo. Mwamisembegu ya. Bali mane muli bagumu. Bannange muli bagumu. Naye mba mmanyi bw'oyingiza kubanga ffe batusasula buli week oba every 2 weeks. Ati asooka kubanga alinayo ne kaside chick ng'ate nakaakaweeno kati ebyo byankukutu. Nakabasajja beesigalizeemu kizibu nnyo okuneewolako kubanga mba mmanyi bw'oyingiza. Like ekisooka ku mmeeza olina okumanya omusajja wo ssente z'ayingiza. Oba olina okuba ng'ozimanyi kubanga bills mulina ozigabana. Oba olina okuba ng'omanyi oba omanyi buli 10 kyateekamu. Every week afuna 10 bw'aba agattawawo uba ne zibeera bwe ziti bw'aba akola buli kimu mba nkimanyi. Buli kimu mba nkimanyi. So talina wagambira nti siinaamu. Agamanyambaako oba waliwo ebyawamu bye tukola kugula ttaka kuzimba kola kiwe bityo. Mugatta nabo ssente. Ogatta bwe kibaamu abaana. Kati nganze omufumbo. Tayinza kwefuulira. Totya. Bibeera bya mwami n'omukyala. Endagaano ebeera ya mwami n'omukyala. Nambwayo. Ndagaano mubaako abo omwami amala kufa. Omwami n'omukyala. Waliwo mukwano gwange yali eyo bambi mukazi we ne baawukana. Ne bakyali mu kooti tebannabawa mpapula za divorce. Okugabana ebintu. Naye nga tewali nokukombya nokunyumya wadde okunsinikirako tonsinikira. Naye nga bali mu nnyumba y'emu kati omukazi n'afa. Omusajja aleeta kiti jjukira eri tebamukkiriza genda yalaba oba omukazi mulala. Omukazi yamala ab'okumulimu be bajja bakyekinge ng'amaze wiiki nnamba mu buliri. Ate mufanye embeera z'omutima eyo. Ebyo byo weebidistance tokkirizibwa kutuukirwa tokkiriza kuba ku ssimu. Bambi n'afa bamukomyawo ne bamuziika. Naye ng'omusajja obulumi bungi. Ebyo byo kasita bigaana okukola biruma. Ate bitabula nnyo kuba muba mulina okugabana ebyobugagga muba mwafuna ennyumba biki divorces emabega. Bintu bya love. Ani atwala akakiiko kammwe eyo? Komiti. Eyaki? Kuba eya mu America atwala akakiiko kaabwe mumanyi mu Bannayuganda. Community y'Abannayuganda mu America atwala akakiiko komiti y'abakyala abasigula abakazi. Komiti ebulirira mukyala nga yakatuuka ku butaka bwati mu America agitwala mu mumanyi.
kati komiti ebuulirira omukazi eyakatuuka mu Canada ani agitwala Canada tukyayina empisa haja ati ffe tuleke tuyina empisa tolimba mwina era namwe bangaye mwina akakiiko era bwe nagambye ngako akusolome nga asoloma ajja kumbuulira ani atwala akakiiko kammwe kubanga oluba okutuuka bw'ati omukazi nga bbaawe yamutise yamulese nga mumukwatamu bino wammanga takufuga osobola omusiba beera naye omwaka gumu otandikirewo amateeka kati abagezi tomuleeta mu community sooka omulekeko ewaka mu community tajja kuba akakiiko kayinza omukwatako gwe n'omulera gwe n'okimuwa agenda otuuka eri nga buli kimuwa kitereeza dda ng'aba community ne bwe boogera kubanga alina byajja okusangawo yayagala gundi yakola biki ebyo ebigambo byebisinza okwawula yayagala kwono nayagala kwono nayagala kwono nayagala kwono ebyo byebisinga okutabula abantu abasponsoringa abakyala baabwe oba baami baabwe awo wewali mukazi eri bw'osanga omusajja yayenda kati akajanja kaaki akakunyiiza kiruma gwe oba obadde eno nga weekuumye era manyi omusajja tasobola kumala mwezi mulamba myezi 2 ng'era alinze ggwe waliyo yakuyambako olina bw'omalamu amaanyi ku kamera awo nga bo bali ku longo distance nga yeekuumidde omuntu babeereko mu dinaayo naye omusajja tasobola bbeera eyo myaka 2 yafa si mwana wa muntu mwejjeemu ettima nammwe bw'otuukayo ne bagala yayagalako ku gundi beera mu mativu nti bawo takozesa kasabbuuni efitina mbi nnyo abakazi bafitina babba baabwe kati efitina yaki atambudde emyaka 2 akukimya emyaka kumpi 5 golowooza ate bannakazi mwerimba nnyo nammwe kusimu ku vidiyo abakugamba gwoliwo bebi nze ngenda kwebaka biki byonna akugamba abakazi b'e Bulaaya nze mbamanyiko muyina emizi akugamba ngenda kwebaka nga omukazi ali awo w'e Bulaaya alina bo kajanja kayisaamu mu ssimu mpozi bwe banyiga batanuudi z'abantu abakazi b'e Bulaaya munyiiga bubi kubanga mujjukire bano be bafuga babba baabwe eri kati waba yafuga omusajja gwe Kampala gwe bakwanye weebala okuweereza nude bajja kukebera essimu y'omusajja ate bamugambe bumpe ate abuweeyo ate bamugambe gwe oba obuta abaabuta bbaawe ng'ali ku oda ni oda jjukira mu kifo akwata kya 7 n'embwe musinga maloboozi ge basinga okuta naye nga waliwo yatadde naye kati mulowooza nti ffe tetunyumirwa bufumbo tubunyumirwa mu byagala buli omu waliyo abakyaliyo abakazi abakyalina empisa e Bulaaya ye nze omu ku bo nfumbye emyaka sikyusangako kati oyagala ogambe eggwanga emyaka gyange naye nga nfumbye mu ddya kusukka emyaka 2 kyekituufu ate omusajja wange namuleka wano ne musponsoringa najja era tubadde wamusponsoringa teyafuna mawaggali ng'atuuseeyo bamanyi ofuna bw amawaggali ekikoose ati kyenkugambye sooka omwefuga wasooka n'omwefuga omuwa omukwano omugambe ebitambula bwebiti biri bwebiti mu bulungi si mu bubi wasooka mwefuga tosooka muintroducinga mu bakikosi kati olaba kasuku okumutwala kasuku tosooka mu introducinga mu ba boys bayine kasuku olina sooka n'omusibira mu nnyumba kuba kamanyiiro kaalina omwaka mulamba ng'ali omwo tafuluma nga ye yasobola okukkiriza ate eri agenda kukubako waba oggola ng'omutwalayo nga ogamba kulimino naye watuukira mu baboys ne basooka ne bamuliramu mikwano gye gyalinayo oba tosobola awo okawe wava obuzibu abamusookayo abamutegeerera ate bino ebyokubanga mubatutte n'omala omukozesa n'omukasukira banno n'obugoye ne mubukasuka ebweru n'okubira ne banno n'obagamba embwa yiiyo ngitadde abantu be batera okubeera omwo ng'omusajja azze n'asalawo mu butuufu ng'akeera bukezi ne yeebaka biru z'e Bulaaya nnyingi n'agaana okukola ng'omusajja n'agaana okukola mu butuufu ng'omenyeka bwe bufumbo obutatera kuwangaala oba n'atuuka eri nga ye musajja nga mulimu ebitajja kukola nga abaana tajja banaaza tajja kukola kitajja nga ye musajja era mwebali nga ye musajja n'asalawo n'akuviira oba okitegeera n'akuviira oba n'omugoba mbw ate mubagoba bubi like era bibaamu bwe bityo kiba kiganye so gwali kuno alaba real time
njagala okutegeeza nti Manda Express Cargo be bamu ku ba sponsors baffe kuno kosa Ali Car Rentals e Boston, Massachusetts, kosa Bubbles Beauty abakola ku nsusu. Ndine Solome ategeka conferences e Canada. Mukyala w'amaanyi mu Canada era abeereddewo nnyo bakyali baffe e Canada. So bw'omulaba kuno tolowooza nti Solome bino ebintu yabitegedde jjo. Solome ndowooza Canada ekomaze emyaka 3. Giringa 22 ko 23. Ng'oli Canada. Ndi Canada. Conference nzimazeemu emyaka nga 4. Ntambuza abantu abawera. Mukama nsaside inshallah abasinga baafuna empapula ne basettlinga so. Amina. Ati oyagala kulaba bw'otutambuzaako. Naffe. Mayweather nga toyiddamu. Ngenda kutwala Hajati. Kasiku yangambye nti ye Canada eyo tannaba kutuusa kwagala kujja nti kubanga ayagala okujja nga abakwano baba akagenda mwaka gumu 2 nga bafunye empapula nga bafunye ku butuuze nga bagenda mutambuza basobole omukyakaza nga mwegayiridde ne Hajati ngenda kuteeka nkulinayo ani omulala gw'emmanja Solome gw'emmanja nedda nze gw'emmanja ne Bini Bulango tebwali Bulango zali sente nkalu yazikusuubiza mwazisuubiza babiri mazimba nga za tiipu nga za tiipu zakubeera Kampala mwali munneebaza kuba Kampala ne sente tezaatuuka Bini alina okuba yazirya kuba njukira nga yakubira essimu n'akuteekako n'ogamba sente kanzikuteereko Bini nene ngamba olwo enamba yange ogirina kisoka ziyita wa Bini nga akuwubira alina byanvubiramu yadde oyo naye anzisizza bwavu Bini okuwagaba ennamba yo nga akuwubira kati bwe mba njagala okujja eyo maze okugulako invitation yange nga tuteekamu application otandika okunnyambako bityanga visa nga tennaba kuba bwe mmala ofuna nga visa tennaba kujja nkuyambako okutegeerera biki bye tugenda okuteekako nsobola okuyamba omuntu agenda okuyambako okufiringa forms ng'era bwe mba nnyonnyodde naye omusasula so omuntu ayagala okugobako ebyo abeemu n'akasente akatandika nga mmeka akasente akatandika miliyoni ze nga 8 ku 10 ndowooza kyomukitegedde. So you want to go to Canada? Naye ng'akimanyi nti si sure deal. Zidda oba obutakola ki? Obutadda. Oba otazaafiya. Nga yenna bw'otandika bizinesi nga tomanyi oba enaakola oba naye bwe kitooza omukisa weeguli. So oli waayitamu nga zeeyo mu conference omusuza wo aba yabuukinze wooteeri nnaku gy'anaasula buli kimu. Nkugambye wali ku kisaawe entebe toyitawo nga toyina booking ya hotel. Naye bw'omala okufuna visa ebyo bigaana Zubeida. Ate si otunda ebijja. Oba nnyonnyola abafu. Ng'ebbanga liyiseewo n'obagamba embeera teyali nnungi. Zubeida bw'omala okufuna mpozi gamba okusigala eri atandikirawo mpozi ky'oyinza okugamba. Nti awo aw'okutandika. Naye kati aba wamutwala oyinza omulekerera. Okukola ki? Okufuna alina okumanya azze kukola atya. Like olina okuba ne plan nti aha ngenze bwe ntuuka eri kigenda kuba kitya. So mulimu okubonaabonamu tebisobola kubeera byangu. So ayagala Solome akunnyonnyola ebisinga awo. Ennamba y'essimu oba toyagala bakutawanye ku WhatsApp yo? Ennamba yange ey'essimu kambawo ey'e Uganda oba gy'oyagala bakufunireko. Kale kambawo ey'e Uganda. Ey'e Uganda eri 0750 ya Airtel 87 45 00 0750 87 45 00. Ey'e Canada just ka WhatsApp eddoboozi oba okuntayipingira +1 647 713 1441. Ku flyer yange kweri Hajati Zubeida yatulangira conference eyo okwewandiisa bw'oba omanyi nti oyagala kutambula mu May. Conference egenda kubeerayo May 2025 nnaku z'omwezi 16 17 mu kibuga ky'e Toronto, Canada.
bw'oba onoonya visa kati kyekiseera eky'okwewandiisa. Kwewandiisa kuli ku Post Bank, Nkuruma Road, Summit Banking, Diaspora Desk. Twalayo $350 n'oteekayo oba 65 bw'oba olina omudaala. Paperwork mubannyonnyodde. Ngenda kubeerawo ne visa information nabagambye ku katikati January 11. Kuyingira kwa bwereere. Kati simanyi kirala. N'ebyokulya babisangayo. Zubeeda amazzi ng'ebya conference we bibeera busumbuusa ebirya ne bwaba tebalidde ekikulu afunyeeko ka information. Information entuufu kubanga kati information ekwata ku Canada buli omu agigaba buli omu weeri naye nga njagala okwebaza nti weebale tulangira bambi ngezaako nze omu ku bategeka conference entuufu ne zibeerayo abantu abamu bacomplaininga nti tebivaayo weebale bambi tulangira ndiwuwo Solomon naye wo nga tetunava kamera wonyumizaamu ku kintu kyakabina kubana kati ka vidiyo ako nkayina mu simu yange embeera nkalawo oyagagula bina neddala byali bituufu oba wali obistaging nagaa nja kukubuuza ebyokwambala ebbina amabina tugambala naye Justin nti ffe ennyambala gye twambalamu ebbina si yakukakambeera leero nso dyambala enkyano wonsanga nti okyantegeera ng'ogayinga ejjo yabadde nalyo ate leero nga kiringanga ekiganyemu mba siryambadde nange nkoowa ndi muntu ebbugumu wano lingi era kati nawe oliwuli akalala kanyumira watugamba mbugenda oyagala ennyonyi omusajja wo bwakukyalo ojja otwetondere wali obitegeeza nabyo nali mbitegeeza mwe muba mulaavu mutuvume bwe babakyawa mudde mutwetondere olinde ate woddamu okuba mulaavu otuddemu sampolo kuba bya bulijjo omuntu waba mulaavu aba tategeera mumuleke oba atuvuma atuvume Subeda tukulaba eyo ffe otusanyusa siyinza butabasanyusa naye ensiima yammwe ntono n'otugamba ebintu ebyo byonna naye kati onaagula ku bbina oba yali kumala eryo naye kati gwe olina ebbina Solomon olina ebbina ne watu nakulaba mu Ssebatta ne ŋŋano Solomon ali bulala kawato keeko ebbina lyeryo naye webale tulabirira bambi mwatulabirira bulungi mwebale kutegeka it was beautiful by the way okyaliwo kitegeeza ogenda wa Katha ogenda wa Spice toyagala mpalana ng'ate okyaleeta abayimbi toyina genteekako mpalana nene bw'oboogera nga ni gwogamba okuleeta Canada n'agaana Spice namukyazaako dde Canada kati gusalawo w'ogenda sigende tujja woza ompagawaga wano gwoli totyala osiggwe ogenda waani anti ntwala abayimbi e Bulaaya obadde kindekerawo akalimu abayimbi nja kuba wano Bulaaya buli kimu kyonna njagala kutuula ku ttebo yo hajati ogenda wa bannange ekintu ekyo nange nja kukyakala naawe bonna mikwano gyange ate kiri kirimu haji Keti ate mukama wange oyogola wabula bannange wangi olwo olunaku omuntu bannange olunaku oba tugende mu mabina mukama atuwa tulabe ku obulamu mabina nzoza tugende wakanaakaana kamanyi okunjokyayo kawala kalungi nnyo kanjokya yankolera sente Canada Spice she's very beautiful ate kali social she's very nice kale katute Solomon ate tudde wano emabbali anjokye mbadde manyi awoza mbadde manyi nkoko gy'otasasudde olowooza aliwo agenda ogikusasulira mwana ki wazala wamala nze nakudukanyiza mugamba katudde emabbali onjokye awoza wamma Solomon siibula abantu tuve wano banaye mwebale nnyo mwebali neyaziza okunkyazaako ajati kale sweet baby nkwagala nnyo mukama atuteeremu omukisa ojjeko Canada bafaani bo tuli bangi nnyo weebale tusanyusa ndeeta tukoza tugenda updates on Uganda ate bino biki byewataddeyo Canada immigration katikati
oyo katikati yeno katikati visa information made in Africa international exhibition study permits work permits kati osobola nokolya ku bantu abaana baabwe nga bagatwala abaana naye nga bo tebagenderako abo tebagenderako n'atwala abaana abato abaana n'osukka n'obeera nabo maama abaana b'omuto oba obataddewa abasoma ezo ze student visa omwana omuto w'emyaka 3 gwe nkusindikidde omwana omuto ate oba omutwala wa Zubeda mukusindikidde oboneebone naye bannaye temulikolera Katonda abaana temukola charity nedda abaana okusoma abaana just nga atuuse okusoma naawe omwana oli oba omubonya era aba asoma beera naye solo omwana yeetaaga mu siniya awo tuli tupapamu tubaleke batuuke mu siniya nga yeetegerera basa asolo naye gwe bulaayo ogiyita nnyo abaana tubeegobako bwegobi kati eno ate abo bato nnyo twagala kuzaala kuzzaawo abo bagende eri engalo nno zinsiiwa kirabika sente bannange musiibe bulungi mweraba abaagala Solomon enamba temuntawanya mu inbox naye kale mujja kujja tujja gibawa aye tunaakola ki producer giteekeko ojja kuba weewonyeza giteeke wansi awo tewakoze squeeze back leero ogenda jinchaginka ogenda gikola otya akabeeyi kali twako programu eno gye tukoze leero sigenda gikukya anti ekyo kitegeeza ssente producer mujja kukoleyo ka squeeze back programu gye tukoze abantu balime tutawanya na namba tugiteekeyo kati njogera na producer ako tugenda kwogera ne producer yes tumuwe ate nga naawe okirimu oba kya producer ngenda kwogera tajja kuzibuwalira naye kati nze bwe nkiyingira mu kisuku ate saagala tukisusse kuba njagala oddemu oleeta obulango kati Zubeda bwe tutuuka e Canada ne tukolayo akantu nga kano era mba nnina okwokyala ate oba wantutte mukama wange waliyo bambugiriza mugagga oba olina kuleeta ate bagagga balala balina kunjokya n'obajjako interview nze kasaba mpa akantu mba nkola naye Bini anaakunzikiri ekikulu ngenda naawe naye va ku banaku Bini oyo muti akufuga nnyo Bini banna ne Bini nanti oluti olumanyi so bana Solomon kaagende keeka awummulemu Bini mugamba olina bangi abava e Canada akuweerezeeyokko ku kintu Bini buli wabadde olina obuntu bwe balina okuweereza akubidde ankubidde naye Bini gwe mugambe ye lwakiri Bini akikkolere ekiri ekitundu ekyala bakiyita batya ngambye gyali bakiyita batya Bini eri gye yagenda eyo ng'ovudde eno ali mu Toronto ng'avudde mu Toronto waliwo abannayuganda abalala gye bali Montreal oba Ottawa gyali walako ebintu byange gye biri ebintu byo gye biri kyenjagala babiwe omuntu waffe abireeta awa 4 hours ajja bitikka ate obitugulira otya nga tosobola bitikka biweereza abantu babituwa bannaaki wabula bitikko biwe Solomon abireete bannange omuntu akoowa tinobigula nga naye naabituwe abingulidde bugulizi naye bannange nange nkoowa okubirinda bigenda kumpi myezi yabigula dda nina bya ssente nnyingi ye gwe wandeeteddeyo ki nina akawoowo kampe waŋŋamba ne luli kampe bannaye bayi producer kola kava mu lugambo ne bakasuku Executive Media. Focus, innovate, succeed.